tutandise bwe tuti nzize ku Prime Radio wakati mu kuwakanyizibwa okungi eri abantu abandi okumpi era bamanyi ku nsonga zange naye olw'obulumi bwange nzize sina muntu yenna gwe ngenderedde kulumya era sina gwe nja kuswaza sina gwe nja kujjayo sina gwe nja kulaga naye embeera mu empita n'ebyo ebinenderedde bibimpaliriza okujja eri Prime Radio newankubadde nga bangi ku bandi okumpi abalabikanga baali tebasemba nze kujja ku radio naye olw'obulumi nzize olw'obulumi nzize kantu bangi balina okunyigirizibwa okutali kumu naye nga ne bwe bandiyinziza okwekubira enduulu bagandibwa balemesebwa abamu lwa kuswala abalala lwa ddiini abalala lwaki naye twagala kwebaza abafuba n'atatunuulira ebyo naye olw'okubanga anoonya okuyambibwa okutaasibwa amagezi n'ebirala ne buwaguza ne bajjira bangi twagala kwebaza Mukama nti abazeemu ndi mukyala mukulu mu myaka nafumbirwa ewabaze nga nkyali muto ddala era nali nkyasoma newankubadde ng'ensimbi zaali zakunoonyeza mu kiwatu olw'ebyetaago ne fiizi zennyini embeera nga si nnungi ng'osomayo ate n'otasoma osoma ebibuuzo n'otabikola bwe ntyo kitange yasalawo anfumbize ku myaka emito nga ne mmange tamanyi bali tebabeera bonna kitange yazaala mu maama ye wanzikiriza ndala ate nga ye kitange muisiraamu ddala ekitegeeza nti naffe abaana nga ye ddiini gye tusoma amaka agasalawo okuntwala gatuukirira muzeeyi nange saamanya ani gwe ŋŋenda kufumbirwa mbe ntegeeragana yali wakati wa babiri taata ate ne taata oli omulala gye ndali nina oba gye ndali nina okugenda okufumbirwa kigambibwa nti eyali antwala yali Kampala nalabako ku kifaananyi ekye kye bandagako ne mulaba ewaawo nga musajja mukulu naye ne mmanya nti nja kuguma antu baguma ate nasanyukira ekyokubeera nti ali Kampala ne mmanya nti kale kangende eyo olw'okubanga ne baganda bange bangi baali bafumbirwa ate era nga bafumbirwa nabo bato ne yasembayo ate yali muto nnyo okunsinga naye nga naye yafumbirwa nange naguma neŋŋamba nja kugenda nja kufumbirwa kaakati baategeragana ne wabaawo kusasula era nentwalibwa bintu byali tebyalimu nnyo mukolo buli awo kaakati nentwalibwa ndabe omwami ekyampisaamu bubi kyali kimu nti omwami gwe bandaga yali mulala ate ne gwe bampa ate naye yali mulala nga kigambibwa nti oli yali yafuna newankubadde nga kirabikanga yali ansiimye era nga yali mweteefuteefu okugenda nange naye kye nawulirako nga ati kirabika kyekyali kituufu nga omuziro gwa maama anzaala ate naye ye maama we mu mbeera eyo nga tasobola kugenda nange naye ekyo baakinkisa nakitegera luvannyuma naye nga kirabika kyekyamugaana kaakati oyo ate ye yanfunira omulala era naye gwe yanfunira yali eno Kampala
nze sayina buganiro mbambi nga nteekwa kugenda kubanga baali bamaze okusasula ensimbi. Kaakati ono gye bantwala oba eyantwala yali mukozi woono, yaliko omukozi woono eyabadde alina okuntwala, yaliko omukozi woono mirimu gye gitali gimu. Kati agenda okuntuusa ewuwe. Nze yali yesunze okujja e Kampala era nga mmanyi nti buli ali eno ali bulungi nnyo era tujja kuba bulungi nnyo. Enjawulo tewaali ne gye ndava ku mbeera gye nasangako ono. Ate nga mbi nnyo n'okusinga ewaffe, kubanga eri ewaffe mu kyalo nga osobola okufuna buli kyoyagala okulya, emmere si yakugula. Kale newankubadde naye nga neebutusula eri mu kyalo wagazi. Kaakati eno kaali kazigo kamu buntu munju kwegamba. Ndowooza ekyalimu ng'ekyobugagga yali ka TV, kaali ka TV aka black and white, ne rediyo yalimu. Obulala ng'olaba buli kimu kyakweyiiya era nga abantu abatandika, naye nga teyali muvubuka oba nti wa myaka gyange zinali muto, naye ng'ono musajja mukulu naye nga bambi mbeera teyali nnungi, naye yali musanyufu nnyo, ye nga musanyufu nnyo okundabako era ng'omulabanga yebaza Allah emirundi mingi nnyo. Kyeyalina ekyamaanyi ennyo mu bulamu bwe. Yali musajja atya Katonda, ayagala Katonda, ekyo nakimulabirawo mangu ddala nga tunabona kugenda wala. Naguma kyalabaguma kaakati nguma era mbeerawo mu bufumbo. Maama akiwulira nti bafumbiza omwana we bwera yagenda mu maka ga Haji neyikalakaasa naye bwe baali bamukumiddeyo emiggo era yadduka buddusi yali yeekalakaasa, agala kwekalakaasa era munnange toyagalanga okwekalakaasa, ojja n'ebizibu kulekera ebizibu. Kati baali bamukubye emiggo kwekalakaasa, naye oluvannyuma n'abuuliriza paka lwe yategeerawa gye ndali era nali ndi awo nga maama azze. Maama olwandabako yaŋŋamba kimu, njagala osibe ebintu byo, ekirungi tiyamusangawo ono, njagala osibe ebintu byo nkuzaayo kusoma. Kizibu kyaliwo kimu kyokka nti maama yajja kikeerezi, yagenda okunneetegereza nga eryamugema erittu lyamugema lyayingirawo dda ndi lubuto. Maama yakaaba, maama yanyiiga, ate nange nanyiigira era n'okunkyawa nankyawa era okugenda kwe teyagenda bulungi, ng'alinga agamba nti nange nali wamu n'okuteesa kwata ate kitale kitoofu. Yagamba lwaki tewankubira essimu za maama nali sikyazirina. Maama bwe yava eri yalwawo nnyo okuddamu okutuulizaako, ye ng'agamba nti baali bamugaana mukyala yali awaka n'ebirala, naye yanenya naye nga bambi anenyeza bwereere era yagenda bw'atyo. Maama yagenda bw'atyo ng'alabika nga nyiigidde. Naye kirungi twama ne tukwatagana wadde nga myaka gyali giyiseewo era bambi yawummula yafa. Mungu yamuyita kiseera kiwanvu. Kaakati twabeera mu mbeera yaffe ey'obwavu, si bwagala, taagala bwavu era nwana nnyo mbuveemu, nwana nve mu bwavu, si bwagala. Agamba nti naye omwami wange
nga bwe ngutegezezaako yali atya Katonda era nga omulabanga ye ayina essuubi newankubadde nga olaba tetugenda mu maaso tewaliwo njiwo naye nga yakula tujja kutereera tujja kufuna waffe tuzimbe tujja kugira bwe tuti yali nga zaamu essuubi newankubadde ng'emu olabanga ng'abyogera naye ng'akugomba bugome ekirungi twabeerawo mu mbeera eyo ey'obwavu munnange netuzaaliramuko n'abaana babiri balambeera Allah yatuwayo abaana naye ekyewuunyisa Allah ng'atuwa kyetulya atuyimirizaawo mu ngeri eyeewuunyisa Allahu Akbar oyo nga akola ebyamagero gye tuli ffe twewuunyanga engeri gye twagamba nti gye twamalangako olunaku manga bintu byali byakweyiya engeri gye twamalangako week engeri gye twamalangako omwezi engeri gye twamalangako omwaka nga weetuli tubeerawo ennyumba ezo gye tulimu zakupangisa naye ng'ensimbi zifunibwa wadde ng'olumuzi lwawo tulya tunywa abaana basoma wadde tebali mu basomero malungi naye nga weetuli mu mbeera etaali nnungi naye nga munnange weetuli awo weteeka okwebuuliza gwe mukwano gwange ali awo ngeri gye Mukama gyakuyimirizaawo mulimu si gwa maanyi nnyo oluusi ebintu byakuyiiya buyiiya naye Mukama n'akubeezaawo kiseera ekya COVID n'okiyitamu kwegamba embeera enzibu n'ogiyitamu n'osomesa abaana waliwo abantu b'otunuulira n'ogamba ono omukyala atunda obunyaanya atuusa atya omwana ku yunivasite atunda manda atunda buntuntu bwe buti mulimu gwakola naye n'amutuusaayo ku lwa Mukama ekinuma kyekino njagadde nkyogere Mukama bangi abantu abadde mu mbeera ey'obulamu obwo naye wakati mu kwesiga Katonda wakati mu kusaba Katonda mu kusaasira kwe munnange n'abayimusa njogera ku Mukama n'abaviirayo Mukama n'akola ebyewuunyisa Mukama n'asitula omusajja yali asula mu muzigo ogumu n'amuzimbisa ennyumba Mukama n'asitula omuntu yali tiyeesobola n'asobola n'abalala Mukama bw'aba yakuyimusizza teriiyo muntu yenna ayinza kukukakkanya naye ekyewuunyisa kye kino nti gye bali bangi abatayinza kwerabira gye baava naye ne beerabira Katonda wa gye baava Katonda byabakoledde byabayisizaamu olwaleero ng'ebya Katonda tomubuulira olwaleero ng'ebyokuyamba abalala tomubuulira yeerabidde Mukama gye yamujja kaakati natandika okulaba omwami ono nga obugumu bwe okusuubira kwe essuubi lye nze yali yalabikanga atalina nnyo kyenyinza kukkiriza nti kisoboka munnange natandika okulaba nga waliwo obubonero waliwo ebiraga waliwo ebigenda mu maaso ebiyinza okutujja mu mbeera embi omwami bye yali atandise okukola yali atandise okubaamu bitwali tutandise okwenyigiramu nga Mukama Allah atandise okuddamu okusaba kwaffe tulaba essuubi ly'enkya kagambaako kubanga bangi abatugendako bangi abakolimira ennaku bangi abembalamu amaanyi bangi abeewulira nti bakyasobola kugenda mu maaso kuyitawo n'awulira nga ye bw'aba tasobodde kutuuka ku kino lwaleero kaakati takyasobolera ddala oba bigenze bwe bityo kaakati essuubi nali muggwamu abalinga abo omukugu waffe gwe twatadde mu katabaako alina ekigambo kyaboogerako waneeno mu bufunze Mukama yakikola bannange Mukama yakikola ffe tugamba nti yeebazibwe nnyo Mukama
bannaffe bali bagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin kubanga Mukama bw'aba yasazeewo okukikola akikolera ddala. Sijja kuyita mu bingi bye twayitamu naye nga Katonda yatukolera ebikulu bingi nnyo era ogenda okakkana obupangisa tubuvuddemu tuli waffe genda okakkana nga bingi ebigenda mu maaso ebikolebwa ebivaamu ensimbi genda okakkana ng'okutwalira wamu tetuli bubi. Embeera etandika okukyuka nga munnange atandise okwongera ku bakyala ekitaali kibi era nga nali nkisuubira era nga nali nkikkiriza, naye embeera gye yabafunamu yeetaali nnungi ate n'akiragira ddala nga ndabika nga nze atajja mu maali ye, n'akiragira ddala nga ntandise obutaba wa mugaso nnyo, naye nga bali abafuniddwa abapya ate bafuna buli kimu n'okusinga nze bw'abikoze naye n'okwagalwa ne kubeerawo nnyo okusinga nze, era amateeka agatufuga n'agabafuga mu nsonga eyo n'agasuulira ddala. Teyakoma kusuula amateeka gokka nabulabanga obwabbize bwe yali atuuseemu kaakati n'obujjumbize bwe yalina mu ddeeni ne bulabika nga tebukyaliwo. Olabye simanyi oba mukwano gwange olina ku mbeera gy'olimu olwaleero, sijja kugamba nti olina ku ssente naye ng'olina embeera gye wavaamu ng'olwaleero naye nga Katonda wamuteeka ebbali, omukyala bwe mwali wamuteeka ebbali, mukwano gwe bwe mwali wamuteeka ebbali, omwami bwe mwali wamuteeka ebbali mu mbeera etali nnungi. Katugende mu maaso munnange agamba bw'ati, ebyo byonna nandibikomedde obanga nali ntandise okubikkiriza nga ndabye ng'omwami takyalina kufaayo, olabika nga takyanneetaaga kusinziira ku byagendanga mu maaso, ndabika nga takyasaana. Naye natandika okufuna okulwala ndowooza nti kwava mu byankolwanga bisaagadde kwatuukiriza wano, kubanga saagala kubaako yenna gwe njogerako wano, era saagala kubaako gwe nswaza. Ebirwadde ebyo ne binkola bubi, ne bindabisa bubi, era n'embeera neebanga si nnungi. Mu mbeera eyo abaana bange ababiri bano baatandika nabo okufuna ebirwadde ebitategeerekeka, era ogenda okkakkana ng'omu asiriwalidde ddala, kyokka n'omulala naye nga naye embeera gy'alimu ebigambo ebyaddako tebyali birungi. Omwami ono eyali takyajja nnyo eno era nga tajjirayo ddala, naye ng'agezaako okutuyamba. Yajja n'abakulu beesaagadde kwogerako nnyo ne babaako ebigambo ebantegeeza nga tuteekwa kwawukanira ddala ne omwami ono, era nga kirowoozebwa okubeera nti nina ebizibu nze okusinziira bo bwe balabye nga nina emitawaana eyo gye givuddeko abaana bano okusiriwala, era gye giviirako nze okubeera nga mbeera mulwadde, era gitandise okuviirako ne munnange ono okutandika okufuna ebizibu by'ataayogera. Nakaaba amaziga nga baŋŋamba ebigambo bino nti naawe nnyini nteekwa kuvaawo kubanga ono yatandikira embaali ye simanyi n'ebirala bingi, naye nga bagambye nti agenda kusala amagezi okulaba nga anfunira awange. Ekyamazima bangoba, bansuubiza
nenzira mu kyalo n'abaana bano kyokka amawulire agaddwamu okuwulira nga bagamba nti abaana bano omwana omu yafa kati okufa kw'omwana ono kulina ebintu bingi nnyo ebyavaayo newankubadde nga n'abaaziika omwana ono tebaali bangi kaakati ne bagamba nti omwana ono eyafa teyali waabwe era n'omwana oli eyasiriwala naye teyali waabwe kakati waliwo ebintu bingi nnyo gye bangobera mu kyalo baali bampaddeyo obusente bwali butonotono naye nga yali asuubiza okunzimbira n'okukola byonna ebyo byonna yabigaana n'abanga talina kyonna kyayagala kukola nembeera mu kyalo wakati mu bulumi wakati mu kunyigirizibwa wakati mu kulwala ekirungi ng'emmere gyendi awo eri era nga n'abantu bange abaali bakyaliwo baali basobola okulaba nga bandabiira wakati mu busungu n'obunyiivu obungi ennyo olw'engeri omusajja ono gye yatuyisaamu gye yampisaamu ebiringa ebyo era bannange bo balina amakubo malala nga tebaagala nzije ku Prime Radio kubanga ate eno radio y'abakristaayo kati ate oba kkiriza n'ebirala mu ddwa ezirombebwa n'ebirala kati baŋŋaanira ddala okujja eno olw'okulaga obulumi bwe nnina naye ebigenze biyitiŋŋana n'ebimu nga ntandise okubirabako nga kirowoozebwa nti omukulu oli ayagala kuggyawo obulamu bwange nga ekigendererwa nti nze nina ebintu ebinvaako ne bimulumba bitandise n'okulumba abaana be kati ayagala kunjigyawo n'omwana ono eyawenga eyayonooneka yenna yayonooneka omwana yenna yagongobola n'ayonooneka ali awo yasiriwala mbunze nvaako kati ebizibu ebirumba emmaali ye ebirumba famire ze ebirumba abantu be kubanga nina ebintu amazima gali nti siina bintu bye nnina okulowooza kwaffe n'ebimu ebyatugambibwa nga omukulu ono ayina bye yatukola abaana bano ayina bye yabakola okufuna obugagga nange kennyini nantwaliramu kaakati ng'okubeerawo ku bulungi nze ntekwe kubanga siriiwo n'omwana ono ng'afudde ebyo nno bannange abamu babibuusa amaaso bo nga babitutte batyo bagamba tujja kukola kino tujja kukola kiri naye amaloboozi agantuukako mu nsonda ez'enjawulo gangakasiza ddala nti omukulu nayagala kuggyawo obulamu bwange n'obwa omwana wange ono yasigala era mbadde mulwadde okumala ebbanga naye bwe nfunye mulungubanguba naye ndaba nga nteeka okujja ku Prime Radio nzize mbawulira nga basabira abantu nzize mbawulira nga bafaayo ku bantu nze kyensaba kunsabira mbere weeri gye ndyako bannange wadde bagezaako kunnyambako weebali baganda bange era siina buyambi bw'ensimbi bwenyiza gamba nti nsaba naye kyensaba kwe kugatta essaala ezaffe eno n'ezammwe eno musobole okubeera nga muntaasa embeera eno eyeraliikiriza eri ku bulamu bwange entadde ku kutya n'okweraliikirira nga ndi ku kisenge kati ensonga enkulu obuzibu obwange bwe nnina bulamu bwange weewaawo siina wenteredde twise mu mbeera ey'obuzibu ndaba ndi ku kisenge entendewerebwa